nti olunaku lugenda kukya nga Museveni onawe bamukwatira bamukabajjeeke. Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ebigambo ebyo essaawa yonna birabika bigenda kubanga birabwako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera gye buvuddeko bitandise okugenda maaso n'okubanga biteekebwa mu nkola. Kooti y'ensi yonna ekyagenda maaso n'okubanga eprocessinga okwetegereza wamu n'okwekenneenya ebyo bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati vidiyo eno ngikoledde eri munnankyukakyuka yenna agenda maaso n'okubanga ggwamu amaanyi okutegeeza nti bino tebinnaggwa. General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ebyabwe bikyagenda maaso n'okubanga bibijja. Wuliriza. Under the international law, official capacity as a sitting president or a military chief does not grant immunity from prosecution for war crimes or crimes against humanity. If the prosecutor finds sufficient evidence, Museveni and Muhoozi are still legally liable to face these crimes. General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba tebinnaba kubeera nga biggwa, tebinnaba kubeera nga bibeera byangu. Gwampuliriza wakyaliwo omukisa naddala gwe munnankyukakyuka kkiriza nti bino tebinnaba kubeera nga biggwa. Kooti ey'ensi yonna emanyiddwa nga International Criminal Court etuula mu kibuga Hague ekisangibwa mu ggwanga erya Netherlands. General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ebintu bikyagenda mu maaso n'okubanga byekenneenyezebwa. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera gye buvuddeko bigenda mu maaso n'okubanga bitandika okudda mu bannayuganda bagenda mu maaso n'okubanga babyetegereza. Y'ensonga lwaki nkuleetedde emboozi eno obeere ng'ogitegeera bulungi nnyo. So bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ku channel eno ate osubscribinge. Kwata ku kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate era ne tuba nga tutambula ffenna. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo naddala nga zino ze tuba tukuleetedde. Bw'oba ng'oyina ekikolobero ky'omanyi gavumenti y'abakulu bano ebimu ku ebyo byegenze ekola, oba bannamawulire abazze bakubwa, oba bannabyabufuzi ba activists ababadde nga bakubwa, obadde okimanyi nti buno obujulizi bukyetaagibwa era bukyagenda mu maaso n'okubanga bugenda mu archives eza ICC oba International Criminal Court, obadde okimanyi nti bino tebinnaba kubeera nga biggwa ng'abalala we mulowooza. Obadde okimanyi nti omusango gwa John Bosco Kibalama oba issue eza John Bosco Kibalama zikyagenda maaso n'okubanga ziteeka abakulu bano ku bunkenke, kubanga John Bosco Kibalama okuva we yabulawo Robinah Nabbanja n'ategeeza munnayuganda nga bw'ayina John Bosco Kibalama, kubanga jjukira Nabbanja yategeeza ensi John Bosco Kibalama tumulina nti baamukwata era nga balina n'emisango gye bamuvunaana. Wetwogerera nga bino bitandise okubanga biteeka obunkenke eri basajja bakulu bano nga ge bakaaba ge bakomba, kubanga obujulizi butandise okugenda maaso n'okubanga buvaayo. Obadde okimanyi nti emboozi y'e Kaseese, mujjukira eby'e Kaseese ebyalimu okulumba olubiri olw'omusinga wa Lwenzululu, ebigambo ebyo bikyagendera ddala mu maaso n'okubanga bireeta obunkenke mu gavumenti y'abakulu era ng'ebibuuzo bikyali bingi nnyo ebyebuuzibwa ddala. Ekigendererwa eky'okulumba olubiri lw'e Kaseese kyali kigendererwa ki? Kakati bino byonna bikyagenda maaso n'okubanga bijja, bikyagenda maaso n'okubanga bikomawo era abakulu bigambibwa okuba, ojjukira omukulu amanyiddwa nga Peter Erweru yatuuka n'okuwalirizibwa n'avaayo ne yeetonda n'okwetonda awo ng'ategeeza nti bannange kino teyakikola mu bugenderevu, naye ng'ate twawulirako akatambi ng'Erweru ayogeza maanyi ng'ategeeza nti ne bye yakola yabikola mu bugenderevu kubanga kyali kikwekweta era yakikola na mu mateeka. I take full responsibility of whatever happened. I did it within the law and I acted professionally. Yagamba nti yabikola wansi w'amateeka era yabikola professionally. Kakati bino byonna bikontana n'amateeka nga bwe gatambula era bigenda maaso n'okutambulira ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba gye buvuddeko. Bw'obanga obadde ogoberera kakati bye nkuleetedde ogenda kubeera ng'otegera omusajja yakugamba okutandika n'olwalero, okutandika n'omwezi oguwedde, okutandika na luli obujulizi bwonna bukyagenda maaso n'okubanga bukuŋŋaanyizibwa. Eyabyogera yakwata obujulizi obwo obutonotono bwali bwakalabikawo obudde obwo ne babutwala mu kkooti y'ensi yonna eya ICC. Bino tebinnaggwa era we nkugambira nti wetwogerera genda maaso n'okubanga oyongera okusaba, genda maaso n'okubanga oyongera okukola ekyo ky'oteekeddwa okukola, kubanga bikyagenda maaso n'okubanga ate bibatuulamu. Obujulizi bukyagenda maaso n'okubanga buyiika. Olunaku lwa leero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident era kozesa nnyo kamera yo. Bw'obakwatirako kozesa kamera yo, njagala evidence eyo basebo ne bannyabo. Tugenda ba communicatingira ennamba kwe muteera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero
byali bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda bikumalirayo naye nga si birungi eri musajja mukulu wamu ne mutabani we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba nga bw'ogenda okuwulira story bwetambula nkuletedde ekiwandiiko ekigenda okunnyonnyola obulungi ennyo issue eno butya bwegenda maaso n'okuba nga etambula kigenda kunnyonnyola butya abakulu bano we biri ng'ebintu byabwe tebinnaba kubeera nga biggwa newankubadde nga gwampuliriza era gwagoberera oyinza okubeerawo ng'oweddemu amaanyi bano abakulu bakyali wansi w'okunoonyerezebwako era okunoonyerezebwa kuno tekunnaba kuggwa obujulizi bukyagenda maaso n'okuyiika kyokka ate nga n'obwo bwateekebwayo tebusuulibwanga era bino bye nkugambye nti bano nkusomedde ekiwandiiko nga bwe ngenda okikumalirayo tebalina imyuni nti olw'okubeera bali mu buyinza nti balina imyuni tebasobola kukwatibwa tebasobola kunoonyerezebwako basobolera ddala okugenda maaso n'okuba nga banoonyerezebwako basobolera ddala okubeera nga bakwatibwa nga bwe tugenda okukiraba era gwe agenda maaso n'okuba nga oggwamu amaanyi tuula ku vidiyo eno bw'oba osobola gisheyalinge bw'oba tosobola kugisheyalinga giwe ekigalo ate ogende ne mu comment section oteekeyo obubaka bwo bwe kiba kisoboka teekayo na bujulizi kubanga bye nkuleetedde ku mukutu ogwa Red Zone TV ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula kkiriza nga bulijjo tujjewo akalango kano then oluvannyuma lw'akalango tubeere nga tweyongerayo ne updates nga bwe nzikuleetedde. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tannaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya obeera notified buli we tuba tutaddeyo kubanga oba okutte ku kade aka notification. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda maaso n'okubanga tukuleetera ate tubeere nga tutambula gw'amaze okubanga obikola ebyo njagala okwata vidiyo eno giwe ekigalo kubanga nzitera okugamba nti gy'okoma okulayikinga vidiyo oba ogiyambyeko ogenda maaso n'okubeera nga ate etambula neetuuka ku buli munnayuganda yenna gy'agenda maaso n'okubanga awangalira. Kakati wano wenjagala tusinziire tukulage ensonga zino nga gye zaatandikira gye zigenda maaso n'okubanga zitambulira ne gye zigenda maaso n'okubanga ziteeka abakulu ku bunkenke. Kigambibwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byazze ng'ayogera bangi batandise okubitegeera mu biseera bino batandise okubitegeera kati tobaolyawo birina be bitunuza ebijweteke birina bye byasobera nga bakimanyi bulungi nnyo nti buno obujulizi tebukomaawo. Abakulu mu ICC bakyagenda maaso n'okubanga babwekenneenya ensonga lwaki ndeese eggulire lino nti waliwo ekiwandiiko kyenguddeko kino nakibawaako gye buvuddeko ekyefaananyiriza bwe kiti nakibawaako gye buvuddeko kakati nkomyewo nziremu mbeere nga nkikuwa osobole okugenda maaso n'okubanga otegeera bulungi nnyo nti bano abakulu tebinnaggwa. Mu kafaananyi kano olaba abakulembeze basatu ababiri ku bo bali down omu yawandiikibwako n'ekibaluwa kibakuntumye amanyiddwa nga Omar el-Bashir eyali akulembera eggwanga erya Sudan omulala ye Kano Muammar al-Binyal el-Gaddafi kakati akyasigaddewo ye General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula kigambibwa nti abakulu mu ICC bakyagenda mu maaso n'okwekenneenya n'okuyitaayita mu bujulizi obugenze mu maaso n'okubanga buteekebwayo ebitongole by'enjawulo abantu ssekinnoomu ab'enjawulo nga mwabo abantu mwe muli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bujulizi bwazzengaawaayo. Bino byonna akugamba badde ng'abikuŋŋaanya era ng'abakulu bagenda maaso n'okubitunulamu ng'essaawa yonna bino tebinnaba kubeera nga biggwa. Kati nga sinaba kubanga ŋŋenda wala njagala nkusomera ekiwandiiko kino otegeere nti bano abakulu tebali immune ku kubeera nti basobola okukwatibwa oba basobola okuyitibwa. Wuliriza. Under the international law, official capacity as a sitting president or a military chief does not grant immunity from persecution for war crimes or crimes against humanity. Nti okubeera omukulembeze w'eggwanga abasinga obungi ensonga lwaki ndeese eggulire lino nti bano babadde bakyala abantu bangi babadde bakyalenjinga nnyo kino nga balowooza nti engeri gy'akyali mu ntebe sitting president tekisoboka tebasobola kumunoonyerezaako. Wano bakugamba okubeera nga ye sitting president ne mutabani we okubeera nga muduumizi w'amagye tekibagrantinga immunity kubeera nga tebafeesinga prosecution kubeera nga banoonyerezebwako ku misango egigenze maaso n'okuba nga giddizibwa. If the prosecutor finds sufficient evidence, Museveni and Muhoozi are still legally liable to face these crimes. Singa kooti y'ensi yonna ICC
mu bbanga libamala nga batunula mu bujulizi buno singa bakizuula nti waliwo emisango era nga emisango gino abakulu bano gibakka mu vvi basobolera ddala okugenda maaso n'okuba nga bavunaanibwa, basobolera ddala okusigala nga banoonyerezebwako, basobola okuteekebwa ku ntandaalo n'ebirala byonna ebifaananako bwe bityo. Kitegeeza tebinnaba kuba nga biggwa. The ICC has historically issued warrants for active heads of state, demonstrating that political power does not shield leaders permanently from international accountability. Lwaki nkusomera bino? Waliwo ebigambo ebibadde bitambuzibwa nti abakulu bano bandiba nga balina bwe batera okuyita ne bagulirira oba ne ba-influencinga abakulu mu kkooti y'ensi yonna oba mu kumutendera ogwo okusobola okuba nga ebintu bino kwegamba bayinza okuba bawaayo ko ku nguzi. Kino kiyinza okubeera justified. Olw'ensonga wano bakugamba nti abakulembeze bangi abalabiddwako ng'obujulizi kasita bubaawo babadde babawandiikira babasindikira gye bayita babasindikira ebibaluwa bibakuntumye, naye ng'ate bakulembeze b'amawanga mujjukira eyali pulezidenti w'eggwanga lya Kenya amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta yayitibwako mu ICC era ebyaddiriramu bijjukira. Kati newankubadde nga yo omusango tegwamukka mu vvi, kigambibwa okuba nti oba oliawo yali ayinza n'obutadda. Kakati tigambibwa nti ekyo tekibashieldinga kubeera nti basobola okubeera accountable eri international community. Bino biba tebinnaggwa. Ekirala bino byongera okusiiga ekifaananyi munnayuganda naddala gwalwanirira enkyukakyuka ky'obadde ng'olwana okusiiga ebbanga lyonna. Keeping these petitions alive keeps international pressure on the regime. Wuliriza lwaki olina okusigala ng'oleeta obujulizi, lwaki bino birina okusigala nga bigenda mu maaso gye bikoma okubeera nga biri active, gye bikoma okubeera nga biri alive, biteeka obunkenke ku basajja abali mu buyinza. Keeping these petitions alive keeps international pressure on the regime. International community eyongerera ddala okupressurizinga abakulu ababeera bali mu buyinza singa obujulizi busigala nga buyiika eri ICC n'ebitongole ebiri international ebirala. Kyova olaba wali Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugambye nti okutandikira ne gye byatandikira obujulizi bukyagenda maaso n'okuba nga bwetaagibwa. This forces global allies to re-evaluate their diplomatic and financial backing of the government, even as internal political opposition faces heavy restrictions ahead of the political cycle. Uliriza nti kino tekikoma bukomi kuteeka bunkenke ku bakulu bano, wabula ne ba global allies amawanga gabadde gakolagana nabo kigongera okuleeta okugamba okwebuuza ti naye ddala omukulu ono tusigale nga tukolagana naye, abakulu bano abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda tusigale nga tukolagana nabo oba tubeesonyiwe. Kakati kireetera amawanga amalala okutandika okwekenneenya, okwetegereza n'okulaba nti ddala bano basaanye okusigala nga tukyadiiringa nabo mu bizinensi, basaanidde okusigala nga tukyabawa obuyambi oba tubeesonyiwe ku ddembe ly'obuntu erigenda mu maaso n'okubeera nga lirinnyirirwa mu ggwanga erya Uganda. Kakati obujulizi bukyetaagibwa, so bino tebinnaggwa. Ekyokuba nga tebinnaggwa ng'okitadde ebbali, obujulizi bukyetaagibwa. Kyekigambo kiri Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakugambye. Bakugamba activists can continue documenting human rights violations, tracking illegal detentions, and compiling victim testimonies. A stronger body of evidence increases the likelihood that ICC will escalate the current preliminary assessment into an active open case. Bino biba tebinnaggwa essaawa yonna waba wakyasobola okubaawo ensonga egenda maaso n'okubanga eggulwawo emisango gyonna egibadde nga gikolebwa egibadde nga committed wansi w'obukulembeze bwabwe biba bikyasobolera ddala okugenda maaso n'okuba nga bikomawo. Kakati nkugambye International Criminal Court esobolera ddala essaawa yonna wakyaliwo omukisa ogw'okuyisa arrest warrants eri abakulu abakulembera eggwanga erya Uganda, wabula essaawa yonna kigambibwa okuba nti ekyo kijja oba kiyinza okusoboka olwanze naawe gwe munnayuganda abagenze maaso n'okubeera nga oteekayo obujulizi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwawuliddwako emirundi egiwerera ddala ng'agenda maaso n'okuba nga akutegeeza nti obujulizi mu buleete as many as possible. Olunaku lwa leero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident era kozesa nnyo kamera yo. Bw'obakwatirako kozesa kamera yo, njagala evidence eyo bassebo ne bannyabo. Tugenda ba communicatingira ennamba kwe mutera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero okugenda maaso, infact okutandika n'ejjo, infact okutandika n'omwezi oguwedde, buli kyakola abatuwa bujulizi, abatuwa evidence. Kyetubasaba mutuyambe mu bifilming, kyekisooka ekyokubiri temuba na kutya.
buli kyakola abatwa evidence nakyogera nga asaaga era nkiddamu naye ku luno nga sisaaga n'akamu nti olunaku lugenda kukya nga Museveni onawe bamukwatira bamukabajjeeke era mbasuubiza nti mu bulamu mu lifetime yammwe mugenda kulaba ku Museveni ne mutabani we n'abo be mulowooza nti bakitalo nnyo mugenda balabako mu kabuli k'ekkooti y'ensi yonna nga batebya ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. So nyina essanyu bategeeza nti kati abo abatemu bali mu kkooti y'ensi yonna. Ke kabonero akakulaga era kwensinzidde okugamba nti bino biba tebinnagwa gwatanaba kubanga osubscribinga gwayinza okubanga ogenda maaso n'okubanga osubwa kyokka akabonero akalala akakulaga nti bino tebinnagwa ke kali kenkusomedde yeri statement gye nkusomedde nga n'ebintu n'emisango ba evidence oba obujulizi obukyagenda maaso n'okubanga buteekawo embeera eno nabo bwennyini bwongero kikulaga nti bino tebinnaba kubeera nga buggwa. Essaawa yonna wandiwulira abakulu nga batwaliddwa emabega w'emitayimbwa, wandiwulira abakulu nga bali Monde olw'emisango egyo crimes against humanity ekigenze maaso n'okubanga gikomitingibwa mu ggwanga erya Uganda. Kakati gwatanaba kubanga osubscribinga saagala osubwe ensonga yonna, njagala tusigale nga tutambulira wamu, njagala otegeere biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ebiyinza okuleetera abakulu bano okugenda maaso n'okubanga bafeesinga akaseera akakazigizigi oluvannyuma lw'ebigambo byogenda maaso n'okubeera ng'owulira. Bwe batanaba kubanga osubscribinga kikole bino n'ebirala obeere ng'omu ku abo abasookera ddala okumanya singa tuba tuzze. Kakati waliwo ekiwandiiko kye ngenda okusomera wabula nga sinnakutwala ku kiwandiiko njagala nsooke nkulage. Emirundi mingi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu jazze nga alabula era ng'okulabula kwe alabulira ddala Gen. Yoweri Kaguta Museveni ng'amutegeeza bw'oba okyayinawo omukisa ogusobola okuleka bino kwegamba omukisa ogukyasobola okugenda maaso n'okubanga eggwanga likyukira mu ngeri yakuteeseganya omukisa guno gukozese. Wuliriza bakulu banno bw'otagukozesa ekijja si muntu. Now to Gen. Museveni. I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and Bushwa comrade, Gen. Kainda Otafire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still believe in justice, and we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no political activity. That is not to ask for. Byali bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu era yabyogera ku lunaku olw'okunominatinga. Bw'obanga ojjukira bulungi nnyo olunaku lwe baanominatinga Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yafulumya statement eyo ku lunaku olwo lwennyini mu kifo ekyo kyennyini we baalinga banominatingira. Era ng'ebimu ku ebyo ebikolobero Gen. Yoweri Kaguta Museveni ebikoleddwa wansi wa gavumenti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bannankyukakyuka abalala bye babadde nga basinziirako okubeera nga bamulabula n'okumusindikira obubaka obumulaga nti munnange wakyaliwo omukisa nga bino tebinnatuuka eri, otherwise we binaba bituuse ojja genda maaso n'okuba nga okifuuwa okizza munda. Kakati nga sinnaba kubanga nkutwala ewala ngenda kusooka nkuwe ku bigambo ebyayogerwa muganda waffe Jebbi Muwonge alina omukulu gwe yakyaza n'amutegeeza nti kituufu obujulizi weebuli era obujulizi obumala ICC ogenda maaso n'okubeera nga ekola okunoonyereza obujulizi obwo tubulina. Waliwo n'ekiwandiiko ekyafuluma ekyo kyongenda kikuyitira mu kyafulumira ku mukutu gw'amalo ogwa The Guardian nga kigamba nti Ugandan president and son accused of sponsoring violence in ICC testimony. Waliwo obujulizi obwateekebwa ku fulo oba ku ttebo eya ICC era ng'obujulizi obwo bwalumiriza bulungi nnyo nti Gen. Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we baagenda maaso n'okuba nga balabikira mu bujulizi obwateekebwayo. Kyokka ate ne wakiwandikira ne kikomaawo. Muhoozi Kainerugaba leads the Special Forces Command and Elite wano yali akulembera SFC. Era obujulizi ne bufuluma ekiwandiiko ne kifuluma nga kirina omutwe ate kino kyemabegako. Ugandan president's son
named in ICC complaint over abductions and abuse. Ebiwandiiko bibiri bya njawulo byonna bya The Guardian nga birumiriza General Muhoozi Kainerugaba ne mutabani we okugenda mu maaso n'okuba nga beenyigira mu kutulugunya bannansi kyokka ng'ate be bali mu buyinza bw'eggwanga. Kakati ebiwandiiko ebyo ngenda kukusomerako ekimu okusobola okuggyayo obulungi ennyo message eyo, naye nga sinagenda eyo kansooke nkuwa ebigambo ebyayogerwa omu ku bakungu ab'enjawulo n'ategeeza nti kituufu obujulizi weebuli, obujulizi tubulina bulungi nnyo era General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we basobolera ddala okugenda maaso n'okuba nga banoonyerezebwako. Wuliriza. Focused on Museveni. Isn't the 215 evidence enough? You seem like you need more evidence in order to, back up the case. Is it the case? Well, I think that we have enough evidence to make the International Criminal Court say there is a case here to investigate. Remember, our job at this early stage in the case is only to show the court there's enough here that the court should come in and investigate. Then the court will do its own inquiry. So our job is only to give the court a taste of what's out there, to show the court that there's enough that has happened, enough torture, enough brutalization that the court should launch the investigation. I think we've shown enough for that. I don't think there's any doubt about that. I think we've done more than most cases do when they first come to the ICC. But remember, JB, it takes the court time. All judicial processes take time. And the court's going to take many months to go over this evidence. But in that time, the government now has to behave itself. Because if it uses violence and torture in public, at least, and guns people down or beats them in protests, then the court is absolutely going to act. So the government now has to be on its best behavior. Now we're seeing the results. People are no longer afraid to come out. Look at all those huge crowds that were no longer scared. They were no longer General Museveni. This tells us what the rule of law can do. And I think people in the government also, in the NRM, are starting to understand that all of this violence has to come to an end. That this way of running Uganda is old and has to change. And so I think we've made a lot of progress. Those huge rallies are a sign of that. Having talked about the 215 that they are enough to make the case, the last time we were here, actually after the show, very many Ugandans were actually in need to know how safe is this evidence, these affidavits at the ICC. JB, let me say this. The International Criminal Court takes very seriously the need to keep things confidential and to keep them secret. When someone signs an affidavit to the court, that does not ever get disclosed by the court. And in any communications, the court uses a code to deal with these affidavits. When a person signs a statement to the International Criminal Court, that statement is secret, it is confidential. The one guiding principle that the court has is absolute privacy. People are free to communicate to the court, and it will never disclose that information to the government of Uganda. That is an absolute. And everything you send to the court is safe. And let me tell you this, if people send statements to us, to the NUP, to me directly in America through the email, those statements are also safe. We will safeguard those, and when we send them to the ICC, they are kept secret, and there's only a code used publicly. No name and no location and no house is ever disclosed publicly. So JB, I will say to the people of Uganda, the ICC is a safe place. And if you have something to tell them or tell us, you should feel free to send it. And I can even give my email address if you'd like, for people to send to if you'd like me to. Actually, I wanted to ask you that if there is an official link or the platform, because I believe very many concerned Ugandans would love to submit in more evidence. Please, you can go ahead and read it out. I'll also type it. NUP office or NUP person. You could also write to me at bruceafran@icloud.com. And that's my name, BRUCEAFRAN @icloud.com. And if you have a story of torture and abuse, we want to know. And we will then make sure that the right people come to you, and we put that together in a witness statement.
So that's one address people could use. They could write to me at brucesaffron@icloud.com, and we will forward that to the team. And we have a confidential system, and we have people outside of Uganda who can put together the documents. So it is a very safe system. Thank you very much for that, because very many people were asking me about that. And I'm asking this on behalf of human rights defenders, activists, organizations, non-government organizations, and all that. What is the process of initiating a case at ICC? What does one need to go through, the steps, and maybe if you can expound more on the type of evidence and how to file it? I believe there are concerned Ugandans who would love also to drag the same people or other individuals to the International Criminal Court, because the courts back home, of course, you know the story. Yes. Well, JB, that's the first test. Can the courts back home handle these cases? If the answer to that is no, then the ICC can step in. So that's the first step we use to show the court. We show the court that there is no real due process anymore in Uganda because the government controls the courts and threatens the judges. Now, in the ordinary case in Uganda, sure, the courts work, hopefully. But in a political case of torture, they don't work because the judges are often too afraid. And so what happens is people are charged, the judges want to release them, and sometimes do, but then they're immediately put into the military courts. So they never get out. They can stay in for a year or two at a time, never get a court date. We've shown all this to the ICC. And this is the first step, showing the ICC that the Uganda courts can't work, that there's no due process in Uganda for those who are arrested. Ebimu ku byabadde annyonnyola era byagenda maaso n'okuba nga ategeezezza mu katambi ako nti obujulizi ICC bwebadde erina oba bwe yafuna bumalira ddala okuteeka Uganda mu mbeera ey'abakulembeze baayo okugenda maaso n'okuba nga banoonyerezebwako. Era omukulu oyo ategeezezza nti obujulizi okumanya weebuli byonna abinnyonnyodde nga bw'obiwulidde nga kiraga akakatambi nno kakaddemukko gye buvuddeko. Kakati kye statement Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde ayogerako mu katambi kenkuwadde nti evidence akyagyetaaga na buli kati, era gweoba olina evidence tekikugaana genda maaso nakubanga oteekayo obujulizi obwo busobola okuba nga bujja kwetaagibwa in one way or the other. Ojja kuba otegeera bulungi nnyo nti ebya ICC tebiggwa bityo. Obumu ku bujulizi bwe tuyinza okukuleetera wano obwogerwako nti newankubadde byaddamukko obujulizi buno bukyagenda maaso n'okubanga embeera gye buteekawo, era ng'obujulizi buno buteereddewo abakulu obunkenke bw'otayinza nakubanga otegeera. Obujulizi obusooka, waliwo obulumbaganyo obwakolebwa ku lubiri lw'omusinga wa Lwenzululu Kasese, era nga waliwo abamu ku bannabyabufuzi naddala abaali mu kibiina kya FDC ebiseera ebyo baatwala omusango mu kkooti y'ensi yonna oba ICC nga baloopa gavumenti y'eggwanga erya Uganda okugenda mu kikolobero kino kye yakola mu mwaka ogwo. Era bwe mba nga seerabidde ekiwandiiko ekyo twakikusomera nakakati njagala mbe nga nkikulagako wano akatonotono. Kamera tesobodde kukinzigirayo, naye ekiwandiiko kino kyafulumira ku mikutu egy'enjawulo nga kigambibwa nti waaliwo abantu abaakulemberwa Winnie Kiiza, Robert Sentinale, William Zagu, bano nga baali bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu bitundu by'e Kasese, era nga bano baakwata omusango ne bagendako ko mu ICC. Kati ebibuuzo byebuuzibwa eno keesi y'e Kasese yakomawa. Members of Parliament from Kasese have revealed that the International Criminal Court has acknowledged the receipt of their petition in relation to the killings in the Western District at the close of last year. Myaka gya mabegako nti kooti y'ensi yonna yatuuka n'okukkiriza era neetegeeza eggwanga nti petition y'abakulu bano twagenze maaso n'okuba nga tugifuna ku mboozi y'e Kasese. Era n'oluvannyuma gavumenti yazza omuliro ng'egezaako okwagala okwewakana, naye nga kigambibwa nti bano ebikolobero bye baali bakoze byali bimaze okugenda maaso n'okuba nga bibalabisa. Kakati ate bwe twogerera n'olwalero obwo obujulizi mu kkooti y'ensi yonna bukyaliyo era bukyagenda maaso n'okubeera nga bubaluma. The UPDF and the police on November 27th stormed the Omusinga Charles Wesley Mumbere Bohikira Palace in Kasese town, killing over 60 royal guards, whereas the king and other guards were arrested. Balumba olubiri lw'omusinga wa Lwenzululu ngina kusomeza 27 omwezi ogw'Ekkumi n'ogumu
omwaka gwali gwa 2016 2017 ne bagenda maaso n'okubanga batta abantu wabula erweru ye yali aduumira ekikwekwete ekyo era ye yatuuka n'okwogera ebigambo Winnie Kiiza bwali bamubuuza wano waliwo akatambi k'ensooso okkuwa erweru yatuuka okugamba nti ye ekikolwa yakikolera mu mateeka. I take full responsibility of whatever happened. I did it within the law and I acted professionally. I would have finished all those people who were there, about 200, if that's what they wanted. But I saved so many lives. The Honorable Winnie Kiiza joins us on the show today to try to walk back in time and remember the Kasese massacre. Over 150 people were killed, including women and children. What was the build-up to this attack? There is a lot that happened for which we really feel so saddened that government did not do the job as it was supposed to do it. Government was supposed to ensure that we are protected. It's 8 years on. Has there been justice for the over 130 There has never been justice of the over 150 people who were killed. 8 years later, people think do not scratch healing wounds. The wounds have never healed because no medication has been put on those wounds. You torture people, you kill them, and then eventually you tell them to say we are guilty for the atrocities that you committed against us. That's a high-level dehumanization that I have seen. These MPs should have stopped this. The fact that they failed to stop it, they must get out of parliament. They should just resign. So actually the people who should take responsibilities are the politicians from Kasese, especially those opposition politicians. Our government is accused of murdering its own people. So we still believe that the attack was politically motivated, and it was, I think, an attack on the tribe. As a daughter of Kasese, what would be your call to government? The government failed on its part to protect the people of Kasese. Ebyo byali bya Winnie Kiiza. Winnie Kiiza bino we byabeererawo baali batwala omusango guno mu ICC era petition eyo yatuuka ICC ne confirminga nti a petition tugifunye. Government y'eggwanga lya Uganda libatandika okupapala era ne babaako ebigambo bingi nnyo bye baayogera. Kati bino tebyakoma eyo. Obujulizi obulala bwenjogerera nga buli ku table eya ICC bwe bujulizi bw'aba political prisoners mu ggwanga erya Uganda. Kakati no tusembedde olwo. General Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba ebintu byongera ogenda maaso n'okubeera nga bibakaayira. Ensonga za John Bosco Kibalama ngenda kuzaayo kemabega nkuwa akatambi akakaddemu n'ebigambo bya John Bosco Kibalama ebimu bye yajjanga ayogera. Kibalama ono yali omu ku bantu abali basuubirwa okwesimbawo era yali omu ku bantu abaatandika ekisinde kya People Power nga n'ekibiina kya National Unity Platform tekinnajja. Kibalama ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 6 omwaka gwali gwa 2019 yabuzibwawo. Yali agenda kwesimbawo Busiro North ng'ebiseera ebyo tukyagamba People Power nga kibiina kya NUP tekinnajja. Era John Bosco Kibalama ye yali ateekebwa okubeera candidate wabula we yawambibwa teyaddamu kulabikako. Bannayuganda bamaze ebbanga nga babanja John Bosco Kibalama n'ebbanga lye bamaze nga bamubanja Robina Nabbanja. Prime Minister yatuuka okuvaayo n'akakasa nti ffe John Bosco Kibalama tumulina era tumuyina olw'ensonga nti twamukwata alina emisango gye yazzambu yatta abasirikale wabula omuntu gwe baakwata talabikako. Kyokka Nabbanja y'omu yatuuka ebigambo bino n'abyegaana. For example, if you can read, Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan?
bujulizi obuwedde emirimu kubanga yabyogera ye prime minister nga ne mu kaseera we yabyogerera yali prime minister nga prime minister kizibu nnyo okwogera ebintu byanjwanjwa kizibu nnyo prime minister ku mutendero ogwo okwogera ebigambo nga tabirinaako mutwe na magulu. Kakati Nabbanja oluvannyuma lw'okulumiriza nga n'ebigambo byalabikira ddala n'amawulire gonna gazze gabyogerako ti John Bosco Kibalama yawambibwa buwambibwa era n'abantu be ne mukyala we yatuuka okufa ne bazadde baabamu ne batuuka okufa nga tebazzeemu kumulabako kati ng'abaana baafuuka momboze. John Bosco Kibalama bujulizi obuwedde emirimu mu kkooti y'ensi yonna eya ICC. Kakati okuzaako kemabega ndoza kansooke nzijewo akatambi kano aka Kibalama nsooke nkutwale mu kiwandiiko ekikakasa nti buno bumu ku bujulizi ngenda kukusomera bujulizi ku bujulizi paragraph ku paragraph ogenda kutya ebya Museveni ne mutabani we si birungi byongera kwonooneka buli olukya so kakati gwakkiriza mu nkyukakyuka yongera kuguma bugumi newankubadde tetulina time frame nti mu bbanga bwe liti bayinza okukubibwa jjeeke mu bbanga bwe liti biyinza okutambula bwe biti naye nga tebinnaggwa ebya Kibalama bikyagenda maaso n'okuba nga ate bwe bumu ku bujulizi obuli current obukyasinze ogenda maaso n'okuba nga buluma abakulu bano. Nze Kibalama John Bosco Kabiriiti Kasaza kimu. John Bosco Kibalama yali omu ku bawagizi lukulwe abasookera ddala mu kisinde ki People Power Movement era nga yeyatuusa n'obuwagizi bwakyo mu bitundu bya Busiro North eyali emanyiddwa okumamirwa NRM. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2019 omusajja ono yabuzibwawo mu ngeri y'olusaagiriro wabula n'agendera ddala ati obutadda ng'omukadde akogga. Naye ate naffe tetuteekeddwa kusirika busirisi nga bannayuganda nga tulaba eggwanga lyaffe liseebengerera. Okusinziira ku booluganda Kibalama waabwe ono ebigambo byatandika okumwonoonekera ng'amaze okulaga obwagazi bw'okwesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Busiro North mu kulonda kwa 2021. Muna People Power owa Busiro North era agenda okwaŋŋanga okuvuganya ku ntebe y'obwamemba bwa Parliament mu Busiro North. Mu biseera ebyo namusisinkanako awamu mu Kampala yankubira simu yennyini naŋŋamba ensonga lwaki sikyakwata simu z'abantu balala bonna ekyamazima nga bwe naggamba baŋŋaana okuddamu okujja mu Busiro North. Ekirala tugumiikirizeemuuko kuba baŋŋamba obulamu n'ebyobufuzi nondewo kimu. Nobabuuza omuntu ali ludda wa kamera zaali zikola emmotoka ya Kibalama we yali ne bagamba tebamanyi. Simanyi oba kamera ku nguudo bye zikola by'ebituufu oba by'ebikyamu nze nange simanyi. Monica Nabuka era kati omugenzi mukyala wa John Bosco Kibalama y'omu ku booluganda lw'omusajja ono atambudde kumpi bwoya kumuggwa ku ntumbwe ng'anoonya omwagalwa bwe wabula atuuse kufa nga kaweefube yenna bw'akoze tavangamu bibala. Ono ng'ali wamu n'ab'eŋŋanda z'abawagizi ba NUP abalala abaabuzibwawo bazze beewuba mu kkooti ez'enjawulo ng'okuyaayana kwabwe kwe kulaba ng'amateeka gakaka gavumenti ereeta abantu baabwe oba balamu oba bafu. Ne tuteekayo omusango gwaffe olwaleero lwe batugamba tukomewo tubuwulire naye ekisinzo tumalamu amaanyi. Kibalama y'omuntu omu ku be bawandiise be bagamba nti Kibalama taliiwo. Nabukeera wafiiridde ng'amaze emyaka 6 nga taddangamu kulaba kubba okuva lwe yabuzibwawo mu Juni wa 2019 ng'ennaku z'omwezi 3. Ng'ebitongole by'ebyokwerinda bimaze ebbanga nga tebivaamu kanyego ku kubuzibwawo kwa John Bosco Kibalama bano baafuna ku buweerero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bwe yategeeza nga gavumenti bwe yali egudde mu buufu bw'okukwatibwa n'okusibibwa kwa Kibalama kyokka we butuukidde olwaleero ng'ebigambo bino biringa ebyasimatuka obusimatusi kubanga tewali kitongole kya gavumenti kirala kyonna kyali kivuddeyo kulaga nti Kibalama ono Ssaabaminisita gwe yayogerako kye kimulina oba nga kye kyamukwata. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Prime Minister yavayo n'agamba amanyi Kibalama John Bosco waali. So kimewuunyisa olwaleero okuba nti baleese ebbaluwa eraga nti tebalina Kibalama John Bosco. Item 6. Statement by Minister on alleged enforced disappearances of persons. Can we now listen
attentively listen to the minister. Bano essuubi ly'okufuna abantu baabwe lyayongera okubakeewa minisita omubezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi bwe yasoma alipoota eri Parliament ku bawagizi ba NUP bano nga kyazuulibwa nti abamu baali mu makomera ate ng'abalala gavumenti yali eremereddwa okumanya amayitire gaabwe omwali ne Kibalama. Searches were carried out in different government data banks, to wit Interpol, Forensics, NIRA, City Mortuary, Kampala and Immigration. The NIRA records information of 9 people out of the 18 wasn't available. The data profile lack thereof from the various agencies for the given names is contained in Annex F, and I will refer to each of the names later. Some cases where the leader of opposition attributed alleged disappearance to security had been reported earlier by the relatives of these people as unwitnessed disappearances, and these include Kasumba George, Kisembo Godfrey, and Kibalama John Bosco. Anyambe bakomi wakana kange tikajja kudda mu byabufuzi. Anyambe bakomi wakana kange nyagamba Kibalama abadde apulira. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu nako kaweefube waako ow'okuzuula amayitire ga Kibalama teyava mu bibala. Nafulumya lipooti era lipooti eyo bwe nali ngifulumya eyali erambulula ebyava mu kunoonyereza ku nsonga eyo n'abayitamu ab'amawulire era mwaliwo obuzibu bwe twayitamu okufuna be bagamba nti ab'eŋŋanda z'abantu abo abaabula twababuulira obuzibu bwe twayitamu. Me, I've never received any call from the human rights. I've never received any WhatsApp. I've never received any message. So I don't know. Bwe baba nti baba balina abantu babanja nti bawambibwa. Babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe. Naye kati nze wangadya omukazi omunaku nganze nina obusobozi obuwamba. Emirundi egisinga obungi Nabukeera ono buli lwabadde abaka omuzindaalo nga talema kubako bubaka bwaweereza bakulu mu gavumenti kumubuulira ku mayitire ga bba. Nawaayo referensi zonna nagenda mu bifo ebyenjawulo nga ngenda mpaaba okubuzibwawo kw'omwami wange. Nagenda ku CMI na reportinga ku poliisi we twasanga emmotoka, nagenda ku CPS, nagenda e Kiguli. Kati kinneewuunyisa era kyenkwasa ennaku okulaba nti bagamba tetuyina bukakafu bwonna era tetuyina gye twawaaba nti abantu baffe baabuzibwawo. Nabukeera waafiiridde nga talabye ku kirabo kyakulafubanakwe eky'okuddamu okutunuza emmunye ye ku kabiite we John Bosco Kibalama wadde okumanya oba yafa oba mulamu. Mu kiseera kino abaana ba Kibalama okufa kwa nnyaabwe oyinza okugamba kondedde ne mu kaweefube w'okuzuula ebikwata ku kitaabwe era nga boolekedde okukula ng'enfuuzi. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi. Oba baafa n'amagumba bagatuwe. Kakati buno bwonna bujulizi mu kkooti y'ensi yonna era nga n'obujulizi obwa John Bosco Kibalama nga bw'obiwulidde n'abalala bwe bumu ku obwo obujulizi obwateekebwa era mu kiwandiiko kino batulaga nti abantu 215 be baavaako testimonies. Obujulizi bukontaininga testimonies from 215 people nga bonna obujulizi bulumika General Yoweri Kaguta Museveni mutabani we General Muhoozi Kainerugaba naye nga mu bujulizi obwo n'ebya John Bosco Kibalama ojja kubitwaliramu Robert Kyagulanyi Ssentamu y'ensonga lwaki yakugambanga mu kuŋŋaanya obujulizi bulina we bugenda okubanga bukolera onaawulira ebinaddirira. Kakati waliwo n'ekiwandiiko kyafulumira ku mukutu nga bwe nkugambye ogumanyiddwa nga ogwa The Guardian era ng'ekiwandiiko ekyo twakikusomera obanga obadde ongogoberera omukutu gwaffe guno nkakasanga bino bitegeera bulungi nnyo era nga tubadde nga tubikugamba tubadde nga tubikutuusako. Kakati njagala nkusomera ekiwandiiko kino okitegere bulungi nnyo gwabadde nga atugoberera nti bino bye bimu ku ebyo ebisinze okugenda maaso n'okuba nga biteeka abakulu mu mbeera ey'obunkenke n'okubeera nga tebinnaggwa nga bwe nkugambye ekiwandiiko kino njagala tugende maaso n'okuba nga tukiyitaayitamu. Kakati wuliriza ku mukutu ogwa The Guardian nga bagamba Ugandan president and son accused of sponsoring violence in ICC testimony. Bano emisango gyonna nga bw'ogiwulira
era nga bigenda maaso n'okubanga biba obujulizi bwonna bwalumika nti bano babimanyiiko era bagenda maaso n'okubanga bateekawo embeera basponsalinga ebikolobero byonna ebyagenda maaso n'okubanga bikolebwa. The Uganda President General Yoweri Kaguta Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba have been accused of sponsoring violence and abusing critics in her harrowing testimony filed before the International Criminal Court. Petition oba cases oba obujulizi ebyakompiringibwa ne babiteeka mu fayiro ne babitwala eri ICC. Kooti y'ensi yonna gye njogerako etuula mu kibuga Hague eky'eggwanga erya Netherlands baavaayo ne bafuna ne bategeeza ensi nti bamaze okureceivinga petition era mu petition eyo bakebedde obumu ku bujulizi obugenze maaso n'okubanga buteekebwamu ng'ekyaddala obujulizi buno obutuufu nnyo era bagenze okubyetegereza ng'obujulizi bwonna bulumika. General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba okubeera nga balina kye bamanyi ate ekinene nnyo ku bino ebyogerwako. Obujulizi obusinga obungi bwateekebwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye. The submissions contain detailed allegations of the torture of opposition figures and activists who report being arrested arbitrarily and being held incommunicado in torture centers where they were reportedly interrogated about their links with the opposition figure Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine and subjected to physical harm and indignifying treatment. Uliriza nti mu bumu ku bujulizi buno bulaga nti abantu bangi battibwa, bangi baatulugunyizibwa, bangi baatuusibwako ebikolobero nga byabakolebwako mu zitokya centers oba torture chambers gye babakuŋŋaanyizanga. Kakati abantu abo ng'ekibavunaanyibwa ki? Either enkolagana gye nga bababuuza enkolagana gye baalina wakati waabwe n'akulira oludda oluvuganya nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu nti y'emu ku nsonga eyabaviirangako okubeera nga batulugunyizibwa. Era mu kiwandiiko kino nga bagamba nti n'abasinga obungi baafeesinganga embeera eyo olw'enkolagana connection n'akakwate ke kaalinga kababuuzibwa akana n'akataano ke balina wakati waabwe bo aba baali bakwatiddwa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balinga bagufudde omusango. Kati ICC etegeeza nti ffe obujulizi twabufuna era obujulizi buno bwe twafuna bugendera ddala maaso n'okukakasa nti bino byonna bye tukugamba ne byogenda maaso n'okuwulira ku mukutu gwa Red TV nti bituufu mu Uganda gye biri nga batugamba. The documents containing testimonies of 215 people were disclosed to The Guardian in a private briefing with the claims lawyer Bruce Afran on Wednesday after a court filing in May and the support of the complaint made 2 years ago by Bobi Wine in connection with the country's troubled 2021 elections. Omusango gwa kalulu ka 2021 n'ebyagugoberera byonna biri mu kooti y'ensi yonna. Omukutu gw'amawulire ogwa The Guardian gwasobolera ddala okugenda maaso n'okubanga gufuna ebyo bye weetaaga okugenda maaso n'okubanga owulira nga bino byonna byava ku kutulugunya n'embeera yonna eyamutuusibwako mu kalulu akagenda maaso. Era bino bye byavaamu obujulizi obwasookera ddala kakati omukulu yakugamba tambula ne kamera. Obujulizi bungi bukyetaagisa nga kitegeeza nti ne ku mulundi guno bino tebinnaggwa bwe baali basindikira ekibaluwa kye bakuntumye nga bakisindikira Omar el-Bashir yali akulembera eggwanga lya Sudaani tekyaliko bbanga nti bagenda kimusindikira ddi wabula bannansi ba Sudaani abaali bamwagala okubanga tebamulaba abaali baagala okulaba nga balaba Bashir ng'avudde mu buyinza kwegamba abaali bannankyukakyuka mu ggwanga lya Sudaani baalwananga nnyo okulaba ng'ekyo kiba. Newankubadde nti kale ebye Sudaani byajja mu ngeri gye bataayagala naye finally baatuuka ne balaba ng'ekibaluwa kiyise. Era oluvannyuma lw'ekibaluwa ekyo kyagoberera sanctions ez'enjawulo ne kigoberera pressure international isolation eggwanga lya Sudaani lye kyafeesinga. Oluvannyuma lw'ekibaluwa ekyo ku Omar el-Bashir kyaleetera obukulembeze bwe okutandika okudobonkana eggwanga ne litandika okudobonkana nga byonna byava kukubeera nti Omar el-Bashir yagaana okuwaayo obuyinza bannansi kye baalinga bamugamba. Kakati nga kano kabonero akalaga nti singa ICC oba kooti y'ensi yonna ekwesimbamu oba singa batandika okuleeta obujulizi obwo eri ensi ekiba kiddako bwe zitaba sanctions ojja kufeesinga akaseera akakazigizigi era nga yembeera y'emu nga bwe nkugambye nti General Yoweri Kaguta Museveni gy'alabika okubeera nga gyayolekedde nga banywanyi be bwe bagenda maaso n'okuba nga bagifeesinga. Abakulu mu kooti y'ensi yonna bagenda maaso oba bagenze maaso emirundi egiwerera ddala okukakasa n'okukonfaminga nti obujulizi bamaze okubeera nga babufuna era bazzenga
bwa bwekenneenya mu ggwanga erya Uganda kakati ekinaddirira onaawulira gwe sigala ng'ogenda maaso n'okuba ng'ogoberera emikutu gino n'okubeera ng'ate ogenda maaso n'okuba ng'otambula naffe mu bbanga lyonna oba mu nsonga zonna zetugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako genda mu comment section teekamu obubaka bwo naddala ku nsonga nga zino tubeere ng'ate tutambulira ddala bulungi nnyo ne updates zetugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako nkugambye General Yoweri Kaguta Museveni mutabani we Muhoozi Kainerugaba ebintu si birungi yadde eddakiika n'emu njagala okwebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo zetugenda maaso n'okuba nga tubatuusaako kyemukola kyamaanyi nnyo okusigala nga mutambula naffe mu mbeera yonna n'okusigala nga ate mujja ne muteekayo comments zammwe ezo comments kwe tusinziira okugenda maaso n'okuba nga ate tukutuusaako ebirala so genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyininyini n'ebirala bye tuba twogeddeko nga tubeere nga tutambulira ddala ffenna tujja kujja tuyiteyiteko mu comment section eyo tusome obubaka bwammwe nga bwe munaaba mubutaddeyo na buli nsonga yonna nga bw'onaaba ogitaddeyo tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubeera nga ziddako naddala eriggwa amaze okubeera ng'osubscribinga kitegeeza tujja kubeera butoola era ojja kgenda maaso n'okuba ng'omanya butya bwe tunaaba tuleese eggulire eryo n'engeri gye tugenda okuba nga tulisunsulamu era tujja kuyitako mu comment section tubeere ng'ate tubibatuusaako kanzije tubeere nga tuwuliziganya mu updates ezigenda okuba nga ziddako nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp